Ze mukyala Rema Namakula simwinaako obuzibu. Minisita Nyamutooro avuddemu omwasi. Mugamba mutya mwena abali ku NCK TV, mwebale kubanga muli naffe, mwebale kutambula naffe. Gigenda gite gitambula gitya? Mukuliko eyo mwena gye musiibye olunaku olwaleero. Kale eno katusuubire nti olunaku lutambudde bulungi era nga nammwe bwe mutyo muli bulungi. Munnanga tanaba kubanga subscribinga, ke kaseera obe nga subscribinga ku channel yaffe, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, saako n'okubanga oleka comment yo. Ebisigadde butereevu, amawulire tugayina mu bungi nnyo era tujja kubanga tugakutuusaako. Emboozi y'abasatu bano, Rema Namakula, Fiona Nyamutooro ne Edirisa Musuuza. Nabagambye nti Eddie Kenzo ne Fiona Nyamutooro ye kapo y'omwaka. Mukkirize oba mugaane, 2024 ye kapo y'omwaka. Oluyimba lwa Rema Namakula ne David Lutalo, mukkirize mugaane, lwe luyimba lw'omwaka. Nabadde wano ne mbagamba nti munnange Eddie Kenzo yeyogedde ku luyimba n'alutendereza n'aluwaana era n'abagamba nti nze Mama Mao mwekakasa waba yatanditse okuyimba nti omukyalo oyo aliko eddoboozi, nti ate watuuka ku nnyimba z'omukwano nti mu butuufu asengeka ebigambo, nti era takoma kusengeka ebigambo, nti olaba n'engeri gy'aba nga ayimbamu kwegamba ne actions nga zifollowinga ebigambo by'ayogera, kwegamba n'abanganga ekintu ky'ayimbako akitegeeza. Oyo ye mukulu Eddie Kenzo ng'ayogera ku Mama Mal era yakugamba nti oyo Mama Mal ekyo yabagambye dda nti tamwinaako obuzibu, amwagaliza birungi byereere mu buli kimu ky'akola. Yagambye amwagaliza birungi byereere buli kimu ky'assaako engalo. Era yagambye nti oluyimba olwo mu butuufu lwamusanyudde nnyo era aluwulirizaako. Ye yagambye nti awuliriza nnyo ennyimba za Rema Namakula kubanga tamwinaako buzibu. Era yagambye nti omukyala Rema Namakula bw'aba successful lwaki tamusanyukirako? Kubanga oli Mama Mal, amanyi omwana we ajja kuba ng'ali bulungi. Eyo gy'ali nti kasita maama w'omwana we abeera happy, abeera successful, nti takirinaako buzibu. Anti nga w'omanyi ebintu bino si byangu era bano abantu abasatu bano balina ebizibu nti buli omunnamawulire wakwatako akazindaalo equestion bw'asanga Rema amubuuza ku Eddie Kenzo ne Nyamutooro, bw'asanga Eddie Kenzo amubuuza ku Rema ne Nyamutooro, bwe basanga Nyamutooro bamubuuza ku Eddie Kenzo ne Rema, kwegamba ne weesanga nga ebintu bitambulira awo bwe biti ebisatu. Naye nga nabagamba nti Nyamutooro ali very smart, ate ne Rema ennaku zino ali very smart, alina engeri gy'ayiga okuba nga respondingamu questions bwe zityo. Tamala gabuukako nti oba n'amubuuza ekibuuzo abuukeko, akuddamu nga yeesekera era nga n'akulaga nti munnange nze eyo navaayo gye nalaga nina emirembe gyange era ndi musanyufu. Kakati ffenna tumanyi nti Honorable Fiona Nyamutooro yategeezaako public n'emikwano gye, emikwano gye nti yeetegekera ssaawa yonna bajja kubanga bakola embaga ejja kubanga emenya ebitooke, nti embaga ejja kubanga eyogeza Abannayuganda ebigambo, nti ejja kubanga etuuza abantu obufofofu, ejja kubanga eyogeza Abannayuganda obwama. Era yategeeza mikwano gye nti mubeere ku alert ssaawa yonna, nja kubanga mbasindikira invitation cards. Kaakati awo ebibuuzo bye bino, bwe basanga Nyamutooro bamubuuza ku by'embaga, ate bambi arisipondinga nga bw'aseka. Ali so easy, ali so simple, kwegamba nakugamba nti ne bw'omusanga ku TikTok live n'omubuuza ebikwata ku Kenzo ajja kuddamu in a very polite way. Ekyo ky'oyagala owulire, tosobola mu provokinga. Bamubuuza tuwulira nti muyina embaga era muteekateeka embaga, nti ate Rema Namakula nti tokimanyi nti ex wa mwami wo nti ye, nti ate wino mwatugambye nti muteekateeka embaga, kale nti tubiwulira temuli kubanga muteekateeka embaga, nti kisoboka
okuyita Rema n'ajja n'ayimba agamba why not agamba Rema simulinaako buzibu kati buzibu ki yankola ki nti nze simulinaako nti Rema yadde yaliwo naye n'amala n'akita kati nze akirimu ate kyemmanyi nti eri gy'ali musanyufu ddala ti so nze siraba nsonga nti ekisooka alina omwana w'omwami wange Amaru nti so bw'aleeta Amaru ne baatendinga embaga era n'atuyimbira nako nze sikirinaamu buzibu nti sikiinaako buzibu nti era nange wekibaawo nga ayina katugambe oba ayina launch oba ayina konsati tekiŋŋaana kgendayo nti simulinaako buzibu ki nti ŋŋenza kugendayo nga Rema already ekintu yakivaamu nga kati mukyala mufumbo alina amaka ge alina omwami we tekati mba siraba lwaki muwalana nti ekyokubiri oba ekyokulala nti kati wuyo abeera n'omwana tikati taata wa Amaru agendayo n'agamba genze kulaba Amaru nga nzirawo mbunyiigira Rema omukyala omufumbo alina mwami we eyasooka ewa Kenzo nze Kenzo gwe mmanyi nga nga alina abaana ba Amaru bakulu bamanya nti tekisoboka tiso nze simulinaako buzibu kati nga omanyi abamawulire bo obudde obusinga baba bakunoonyaamu kale kigambo obeeko kyoyogera oba nti olaga obukambwe nti nze sisobola biki anti kati amawulire bagazimbira awo bwe gatyo nga womanyi agamba so naye bambi alina engeri gya respondingamu ku questions zino n'omukyala Rema Namakula naye alina engeri gya respondingamu ate nga yeesekera mukazi wattu era n'agamba love is beautiful alina engeri gyakwogeramu omukyala Rema Namakula mu butuufu n'akwagaza ekintu nti wadde nga obadde tokola ki nga tokyagala ate bambi n'omukyala ono honorable minister naye n'engeri gya respondingamu w'omubuuza ku bintu bino ebikukwata ku Eddie Kenzo alina engeri naye gya respondingamu in a very polite way kwegamba naye n'akulaga nti sikinaako buzibu bw'oba omuntu wange yavayo n'abagamba mu butongole nti yenze era yenze so abantu bano tebalinaako buzibu era kyensobola okugamba nti kyemmanyi nti Eddie Kenzo ne Nyamutooro basalawo ne bakola embaga era ne basindikira Rema Namakula ne Dr. Hamza Kad nga bayagadde bajja nze kyemmanyi nti basobola okwatendinga bulungi kujjaako nti obuzibu mbu buli mu bannamawulire bannamawulire mbu be baleetawo obuzibu era Eddie Kenzo abicomplaininzeeko emirundi mingi ne Rema agamba nti abannamawulire mwe musinza okuba nga ate musajjula ensonga nti omuntu bw'anaagamba nti ngendeyo ate munaasigala ku ekyo Rema yabadde wa Kenzo ate Kenzo yakoze bw'ate bannange mumulabye mbone mufokasinga ku ekyo ne muleka meini waate issue eba eriwo so nti ebintu ebimu bino bye bivaako okuba nga beerekereza okuba oliawo era ne Rema ndowooza y'ensonga lwaki olaba ne mu federation talinnyayo naye yagamba nti awagira nnyo federation nti era nsabira Taata Amaru byonna byakola biyitemu bitambule bulungi nti sigendayo naye buli kaseera mba nsaala nga nsaba nti ebintu Taata Amaru byakola bitambule biyitemu nti tuganyirwemu ndi muyimbi naye muyimbi tetteeka eryo tusobole okuba nga tubenefitingamu ffenna ti naye sigendayo baali bamubuuza mbu lwaki togenda mu federation mbu naye ogiwagira biki n'abagamba ekyo ekintu kiwagira ddala ku kikumi ku kiinaakyo nti era sigendayo naye ekyo tekigamba nti sibawagira nti mbawagira 10 ku kiinaakyo nti era nsabira Taata Amaru byonna byakola biyitemu bitambule bulungi tusobole okuba nga ffenna abayimbi tuganyirwako mu ntuuyo zaffe so bano abantu tebalinaako buzibu abamikwano tebalinaako buzibu bwonna era nga bonna basanyufu gye bali yes nkugamba kimu nti omukutu guli gumu gwokka that is NCK TV gwatanaba kubanga osubscribinga ke kaseera okubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga saako n'okubanga oleka comment yo ebisigadde byonna buterevu amawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusaako wonna woli wonna wosinzidde sigala naffe nzikiriza mbe nga nkwerekereza nekyensobola okugamba nti tujja kuba nga tukoma mu maaso awo n'amawulire mangi nnyo nnyini ddala
tovaawo. Tukoma mu maaso awo kyensobola okutegeeza nti byonna tukomawo n'amawulire mangi nnyo era tovaawo.